kwa sababu ndio hala tubadde tusaba kibaddewo kibaddewo sawa meka era abeefuna temusoma ngenda mufuna muzeyika mukubiri awunzemu n'okuwungamu semberemu Sakazo Makindye. Kakati mbadde nebase omwami sessaazi nankubira essimu nangamba chairman waliwo wana omuntu gwe bakuba amasasi ku mwala. Kakati nenziruka emisinde nangamba akuba abantu bangi nengamba ati abudde ddalwa abadde kibi bano basetuli gwe batamidde nempita wano bwenti nenzijja kati ntuukidde ku mukyala abadde awo. Omukyala ngenza omutuuka kunga mumanyi kwano gwange nemubuuza peroni kiki nangamba bankubye n'abantu badde balubuuza nti afudde naye nze ngenza okumutuuka kunga ndaba amaaso gakola ki gatambula bwantegedde nangamba kyemanya kubanga omukyala oyo mulinako sitooli nali naye ku 26 boxing day yampangisa ntugende waabwe gayaaza kati wali omuganda we ng'alina omwana agenda kubatizibwa kati n'agenda ngampa sitooli ya bba nga twabeera ne bba wange mu busuku emyaka 9 n'abakyala balisuubiza bayiti kati kyetusaako saawa zino bagambye balina okumutwala bagenda mutwala ebombo nebbawe yamukubye amasasi kati awo banaaba nga batubuulira ekiddako naffe tutumanyi bagenda mutwala bombo mu balakisi mu gundi mu mokyale n'omulambo gwa bbaawe bonna oyo atulinda peroni era tulina omuziika ewaffe Lukunjiri kitundu bakiyita Malumba kitazigulukwa bano baali bakubulirako ku nkologana ye sisita yakubira wekiriwa amanya Amasasi Fred katale zone Makindye leero luno ku makya ssaawa ng'emu kubaddeko obuzibu bwa omusirikale eyayawukana ne mukyala we okusinziira ku mawulire ge tufunye kibadde nti omukyala yali abeera ne mwami we emyaka 3 egiwedde nga basula wa Esther Salongo Idrisa ng'ajje bapangisa. Oluvanyuma okusinziira ku mawulire ge tufunye omwami yayawukana ne mukyala we nga bakyasula ewa Idrisa wano mu katale zona kati ne bakomawo omukyala yakomawo era naye nga mukozi wa military naye olwaleero luno ssaawa emu ku makya omukyala abadde agenda ku mulimu okukola mu military n'alinnya booda n'atambula bw'atuuse ku junction ya St. Mbuga Chachi wasanze bba ng'akutte emundu n'agimutunuzaamu n'amukuba essasi erimukuta omukono omukyala n'ava ku piki n'agwa kati kirabika nti omusajja yalowooza nti omukyala afudde naye n'akwata ki emundu n'agyetunuzamu n'ayikuba essasi n'agwa wansi
awo nebanga terimukutte bulungi n'addamu n'alikwata bulungi n'alyetunuza ku kirevu naye likuba ne liyita mu mutwe era n'agwa wansi n'asigala ng'akyagaspinga. Awo abatuuze abamu bwe batuukidde ne bamuggyako emundu. Kitegeerekese nti eyamuggyeko emundu abadde wa Ssekiliko, naye essaawa zino simanyi bulungi owa Ssekiliko ono b'emundu agitutte ku poliisi oba ku military, sikitegedde. Y'embeera eri wano mu kitundu. Kati omusirikale yeekubye amasasi olwedda agenze bamututtemu. Kyamaani w'ekyalo ekyo abantu abo abesse igogozesa mwe basula oba bawangaalira. Beno omukyalo ono gwe bakubye essasi abadde ku nebbanga ddene emabega myaka ng'ena n'asengukamu wakati awo ne bano bawe ne bagenda, omukyala n'akomawo yekka apangisa ennyumba ng'omwami takomyewo naye. Naye omwami abadde addira n'ayitawo buzi naye nga takyama wa mukyalo oyo, naye nga omwami naye tubadde tumanyi nti yali kubba. Bagamba mukyalo bagenda ombuzi agamba bayawukanira eyo military gye babeera gye bakolera emirimu gyabwe. Bonna basirikale? Bonna basirikale bakolera eyo military. Simanyi wabuse bayinza okuba mu military balinamu emirimu gye bakola naye nga abadde bakola military. Tubadde ndi awo ku makya ne bankubira essimu nangamba abantu babitidde ku mbuga. Ngenza otuukawo nga ndi abatuuze bange. Naye ekyo kikolwa kibi yankivumirira. Era embeera eyo n'atali muserikale wabaawo embeera etuuse mu maka bayambisa ofiisi zaffe, poliisi weeri, buli kitongole baakiwa ensonga ezo. So bantu muleme kutwalira mateeka mu ngalo, tuyambagane kweyo ensonga, tuleme kukozesa busungu bungi. Amanya nsigadde Kyagonga Soweto. Singa abakyala mbakubiriza nti ebiseera ebisinga mu ripootingi butabanguko ng'obwongo obutegedde mu maka. Ekyokubiri badde abawulira ebitongole ebikuuma ddembe bafeeyo ku mmundu zino, kubanga omusajja abadde muleeya musirikale era mbuuziza mukama waabwe ne mugamba omusajja ono yafulumira atya n'emmundu ng'ali muleeya n'afuluma nayo ku makya n'ajja n'akola obulumbaganyi. Kubanga singa abadde mu yunifoomu omulaba nti omuntu ali mu yunifoomu afulumye ku geeti ne baŋŋamba yayitidde ku simoolo geeti, naye ze military ngimanyi ku simoolo geeti era babaawo abaki abakuumi. Kati era waliwo obulagajjavu mu bitongole ebyo, poliisi ne UPDF tusaba bekikwatako ekintu ekyo bakitereeze, kubanga abantu baffe abaana abadde bagenda ku ssomero ku makya, abaana bawonye boda biyo mugira abadde agiriko emira esasi likutte emira senga likutte wa boda naye abadde mufu, tadde tugenda kufiba abantu baki, kubanga abaana b'essomero wano tuyanye essomero Sentimbuga ne secondary abaana saawa ezibadde bagenda ku masomero. Kati tusaba ekintu ekyo kitereezebwe. Namawulire tubaagala nnyo, tubakubira ne mujja ne mulaga abantu ebiri ku gulawundi bukedde TV endala zonna mufaayo nnyo. N'olwekyo tubeebaze mujja ne mulaga abantu kati kino abantu abamawulire mulaga abantu ekyokuyiga muntu n'atandika okutegeera nti bwe njagala omusajja ali bwati ne bwati nina omwekuuma bwenti ne bwenti. Yabeera n'abaana badde abatwala ku ssomero batuuse wano nalengera ow'emmundu ng'ajja ng'owa boda aweese omukazi babadde amuweese ye yalowooza nti ono w'emmundu mutamiivu. Kati bwe yatuuse wano ku miti eri ono we bakubidde omukazi, omusajja n'akuba amasasi abiri. Yakuba amasasi abiri ono n'alonda ono yabadde mu maaso, olaba injadi ze bafunye nono ze yafunye ne badduka ne baddeyo waka. Ekyo kye yategeddeko lwakuba badde yeekanze nnyo mu kwekanga nnyo nga tasobola kubeerawo neera, n'aza abaana waka, ono ne mutwala ku ddwaliro ye ne muleka waka. Basimanyi nti no naye bino bwe bakubye amasasi bo babadde ku ground nga bakuba amasasi. Kati kuno okudduka ng'alonda ono lwakuba ono gwabadde alinamuyo mu maaso, naye wano oba gano amayinja agabuuse nga bakuba ge gabakozesa ebiwundu byolaba. Amanya abita Eli Lwalaba. Yes. Yaŋŋamba mukyala Mukiga weeru kwinjiri taata we Reverand. Reverand erinnya livudde mutwe naye nga yayiŋŋamba. Ne baawukana ne bafuna obutakkaanya bonna ne basenguka ne bagenda
nga basoboka ne bagenda omukyalo n'akomaddisa musaako ofisi yange n'amugamba njagala onzirize ennyumba bw'agamba omuddiza ennyumba disa namugamba ennyumba tewali naye wanaaba wagivuddemu ngenda kukola ki kakati ennyumba givaamu omuntu eyo yini we bali bapangisa bwevaamu omuntu omukyalo naye talina ssente omukyalo asanga disa aliko ofisi nga atudde amugamba sirina sente ennyumba yange kola ki disa amugamba ndikozasula mu mpolampola nesente ezasomba emitwalo 8 zeetawo ku ofisi balance emitwalo 8 omukyala zeeta ku ofisi awo baita balance oyo omukyala waleeta omukyala akomawo yekka nga talina mwami ataddirisa era omwami abadde ajja abadde ayitaliko ofisi nagenda wali kamubalama nakalekyemanga nga gyayimirira kadirisa yamugamba tolinyangawa nga tebaddirisa omanyi mulalu naga nja kukuba abaavu ayo bagenda olusaamu yabadde amuvugana muboda ono yabadde amuvugire kuki yakusajjaza wali yabadde amuvuga mu kiyumba omanyi olaba kino ekibaala tekigwako bantu babeerayo kibaala bantu babeera mu mirembe gyemu ekyengulu wano ng'ateeza eri gyava abamulaba kubanga eri tayita kukkirirayo teyeetatalatyayo singa omukyala azemu n'abaako ngaebyasookamu adagenda kanzijaawo kale y'obusamba tukomaka erinnya yenze nakafe Ruth kansala omukyala atwala ekitundu ekya Makindye 1B tukedde ku makya ne tulafuna ekikangabwa nga omwami ow'amagye akubye omukyala essasi mu mukono tetutegedde sirina bukakafu nti oba obuzibu buvudde ku ki naye okusinziiranga bw'embeera eriwo kyabika baaliko abaagalana era tetuyinza kumanya nti oba amulondodde olw'ensonga eno naye ebiseera ebisinga ffe tufuna ensonga ez'abafumbo abafunyemu obutakkaanya bangi amayumba mugalaba naye abafumbo abasinga balinamu obuzibu naye tulwanye nnyo okulaba nti abantu abo tubakansolinga kulaba nti tubazza mu nteeko kuba nti tebatuuka ku eyo levo naye abasinga basigalayo zeno nkubiriza abakyala abali mu mayumba ng'olina embeera gy'oyitamu totuulayo kunyigirizibwa kubanga buli lwonyigirizibwa ojjamu ebirwadde n'abasajja bano ne baawukana ne bafuna obutakkanya bona ne basembuka ne bagenda nga basoboka ne bagenda omukyalo n'akomaddisa musaako ofisi yange n'amugamba njagala onzirize ennyumba bw'agamba omuddiza ennyumba disa namugamba ennyumba tewali naye wanaaba wagivuddemu ngenda kukola ki kakati ennyumba givaamu omuntu eyo yini we bali bapangisa bwevaamu omuntu omukyalo naye talina ssente omukyala asanga disa aliko ofisi nga atudde amugamba sirina sente ennyumba yange kola ki disa amugamba ndikozasula mu mpolampola nesente ezasomba emitwalo 8 zeetawo ku ofisi balance emitwalo 8 omukyala zeeta ku ofisi awo esafani kwa sababu tunaendelea hala tubadde tusaba kibaddewo kibaddewo sawa seka era mugamba temwina baana nagamba banga lino twabira ne kyamukusa omundi samuzaala mu baana kati bwe mutuuseeko nendaba nga akyali mulamu ne mubuuza kubye omutegedde nagamba ankubye bamuyita iyani kati nga yitamanyi nti ate amukubye naye yekubye wali akoze eki afudde kati nenkola obuyambi awo neŋŋamba abantu nti omukyala ono tumutwale kati bagamba tumutwale mu kakiriniki wane bagamba ono omukyala akola mu militale kubanga akeera ku makya ava ewuwe essaawa emu n'agenda n'akola ku militale n'avayo ssaawa 4 ndowooza baamuwa omulimu olw'okumusaasira ku militale naaba nga akola mu ofiisi emu naye ngaakeera ku makya ssaawa emu n'agenda ku militale ssaawa 4 n'akomawo ewaka era ezi ssaawa baakomyewo kakati ne bagamba okumutwala mu kiriniki buno militale erina eddagala ery'amaanyi mumutwale mu militale neteeka ababoda babiri ne bamulera
owa bodo ono n'amuvuga mbagamba mutuuke ku military omuntu atuuka ku gate bajja kumutegeera bajja muyingiza bamukoleko muki mu bwangu kati ne tugenda kukwalwa kwoli omufuuli kati ngenza okumutuukako nga yeekubye essasi wano aliggukidde wano kati ndaba obulamu bwe musayi nvaamu kiba kizibu okuwona kati sitoole bwetu bwebadde.